kati nkyebuuza ate era nkyafunvubidde nti basajja mwe temwongera kututama temututama mulekerawo okwekangabiriza nti n'abaana baffe mubatwala obbakebeza bwe nkuwa omwana ne nkukwatirwa ekisa ne nkugamba munnange wange kusandiso omwana ono mukuwadde wuwo weeyise n'emikono mu maaso ogambe alhamdulillah weebale naye ebyo ebyokwongera okunoonyerezaako kubanga nze ddina n'ekisinga okunnuma era kyennyongera okwogera teri gw'ogabira mwana ng'akimanyi bulungi nti temwakola kikolwa kivaamu mwana kati azilonga ako katiketi oba akajjitwa akasamba abamu mubabasiba kiriza era mugendayo nga mukasamba akajji ng'okimanyi ekigenda okuvaamu kusiba eri anti kasita gw'obanga okkiriza nti wali toleeta ice cream tunuune so just bear with the outcome. Dinner, dinner. Of course. Okay. DNA. Okay. DNA nze ndaba susse ye topic eriko buli omuja ayogerako. Naye dinner okay si kirungi abamu tekijja banyumira. Naye dinner omukazi tasobya. Abakazi tebasobya. Wetuba tusobya it is 20%. Akakayita mu bwisi nti mugole yangambye kino nti no aneti yangambye nti wamu omusajja ono tumukwe akayita mu ka 20%. Twatondebwa mu rebu yaki ya musajja naye omukyala tasobya. Dina, let me tell you, when you sit down vote ne weebaka oba nobeera mu mirror y'ovooti ng'oli naked ne weetunuulira ebintu bingi abakazi bye bayitamu a lot n'olwekyo so ne bwe musobya muba temusobeza olwokuba muyita mu bingi waliwo ako ka 20 okay tusobya ngambye kiyinza obutanyumira abantu but at least ako ka 20% akayitamu kali ke tusobya naye nga otunuulira era kuba generally tulina the biggest percentage okutobeka kunaagwa mu kimu 20 oba mu birungi mu birungi mu birungi abakyala bano